a man who loves you ojja kuba essimu ne waba mu meeting ajja gifulumamu. Ekyo kankibabuulire wallahi omuntu akwagala ne waba mu meeting ng'etwala bulamu n'okuba essimu nga yakutegeera ajja kubagamba guys let me come back I need to pick this akupiking those are men ng'ayina omukazi gw'ayagala okitegeera you will just come agambe baboyi babagambe waba tugeze ayagala nnyo omupiira nga gwa maani gwe gulyo n'Arsenal agambe baboyi be mwana ki madamu azze okitegeera madamu azze nnyo tulina okwogera. Now that's the man who loves you. Atenga tebiri wala. Tebiri wala. Ladies, these things you see them naye mulemeza mune mwesiba ku basajja. Lwakuba mwagala basajja balungi, simanya muwanvu, alya ebyo ebintu ntwe biri fane simanya bulungi, sente, six pack bye bibalisibiza mu toxic relationships. Nagenda ne basse buto kubanga. Those weird bogus things you get. Bye bibasibiza mu toxic relationships. Echagera. Notunulire ebintu nga I don't care how he treats me, the fact that he's cute. So you are ignoring yourself and focusing on him. Katugina kwesiba ku muntu. Bane teri kintu kimenyanga muntu akwesibako. Mwabakazi mukimanyi. Namwe mukimanyi musajja nakulemezaamu nga tomwagala. It's how irritating it is. It's the same. That's how people feel. Omusajja nga takwagala n'omulemezaamu. That's how you feel. Oberanga lumbe gyali. He's going to treat you like shit. Ogenda mujjamu emize gyatabeeranga. Mugenda muleetera. Omusajja jamusanga nearly takuba mukazi nga atandise okukuba because omwesibyeko. You get. The moment you sense that this guy doesn't love you, he's wanting to eat, walk away. That's it. Walk away. Tewesiba ku musajja. Tomwesibaako. Walk away. Anti fa abakazi tukkiriza nti n'omusajja asobola okukyuka. Ogamba kanindemu osanga ajja kukyuka osanga ajja kukyuka. Ky'obulaba ogenda kugwa mu bizibu by'otomanyi. That's how you're going to get depressed. Nakikugambye in the start, you can't change somebody. Somebody changes because they love you. Bw'onsanga nga ndi munywi wa mwenge. Nongamba Bruno, I cannot go with a man who drinks. I will quit drinking because I love you. I will not quit drinking because ongambye mbo yagala quitting. No. Somebody changes because they love you. You cannot change. Omuntu omusanga mu mbuze gw'obwenzi. Ekimujja ku bwenzi is how much they love you. But sigwe kuyomba kukayana n'oyasa buli kimu. Ne bwogenda ku CBS n'okuba birango ne muzajja wange mwenzi muganda wange ajja kusigala nga ayenda. So temwesiba ku bantu. That's it. Temwesiba ku bantu. Don't force it. I mean, there's so many men out there looking for beautiful women. Tomwesibaako. Okibanga kiganye sikamu. Odde ku musajja omulala bambi ate bali abasajja babalinze. Kuba nabo bali disappointed. Good men are out there waiting for you ladies. They are out there babalinze. Lwakuba bamu kujme mujja ne burden za relationship za mwenkadde. Nolwo kogiretera omusajja tabimanyi omuleseeke lwakuba wamanyira okukuba. Wamanyira okuvumavuma. Omusajja takuvumyeko owulira bubi nolwo taliko okumusosonkereza. Ye gwe okola ki? Oli ku ki? Onoonya olutalo. Like yo, just land a man. Temunonookereza ntalo. Waliwo mbu Bruno tujja kubeesibako. Anti bwe bizibu bye mugenda okufuna. Depression. Bruno, talk about abawala bano. Abawala abagala okufuuka abasajja mu nnyumba. Ekyo nakyo kifu. You can be a man. A man will always be a man. Okitegeera. However, nina situations zengenda okunnyonnyola. Omukazi ng'akusinga ssente. How do you behave when you're a man? Tekikuggyako responsibility zo nga musajja. Omukazi n'oba akusinga ssente, gula yakewaka. Wala abaana ku ssomero, you know. Do what you can, eh? Because abakazi abo balaba. Watandika okujogera is when she feels you're not being a man. However much, because what women do, bw'aba kusinga ssente ng'akwagala, she will want to elevate you to her level. Okitegeera. Abamu mwe kyemuyita nti omukazi yeeguza omusajja asima abala takwegula ayagala kuteka ku level ye. Abatakwegula bayagala kuteka ku level ye because women have that in their hearts. Waba asiimye omusajja abayagala kuteka ku level ye.
However, kino nakibagambye basista bange. Omusajja yenna ffenna baatuyigiriza tukimanyi ekyokulabirira omukazi. However, we mbasi kuwa ssente zange nga tolyanga ku ssente ya musajja takwagala. Because ffe tuwa omukazi ng'omwagala. Teri musajja yagala mukazi nga tamuwa ssente. Tekibangayo. Era omusajja waba takuwa ssente, he doesn't fucking love you. He doesn't. Ekyo nkisibako ne ssente. Ne waba mukoda. Ne waba talina. Afuba okulaba nga Come on. Ekyo basajja banange bajja kunjira. When a man loves you, he will give you. If a man doesn't give you takwagala, he doesn't. I swear to God, he doesn't. Because a man who loves you knows when to give you. You don't need to beg him, he will give you. Aja kulaba nti mukazi wange talina ki airtime. Let me give her airtime. Aja kukimanya. That's it. Cheche ekintu mulimu abatabimanyi nno omukwano ate nga akwagala. That's it. Nze nsobola okubeera nga njagala abawala bataano. Si kubaagala ku mutima. Mwaba abawala bataano nga nina gwe nsinga okutegeera. I'm just giving you an example, guys. Don't take it serious. Mbawa just examples of men. Nga nina gwe nsinga okutegeera gwe njagala ku mutima. Era ng'oyo omuwala bw'akuba essimu. Ne bwe mba nina mutwalo ku ssimu n'agusaba nja gumuwa. Naye ate ng'owookuna kuba simwagala. Bwansaba sijja kukimuwa. Kuba simwagala. Otegeera. Omusajja akwagala ajja kukuwa ssente. Era obeere ng'oli mukazi ng'owoza gayita njagala. I mean, gayi mukodo tagaba ssente. He doesn't love you. Look for a man who loves you. Wabula ani ayina essimu mu background. Bw'eggyeko mukwano. Kubanga otufugire. Ani ayina essimu? Sofia ani? Tewali. Anito. And I name a background first. Ladies, this is what you need to understand, and I'm going to tell it to you, my sisters. Anita. Anita, you got with the phone? No. Who has a phone? Is it Sophia? We don't want to go in now. It's like this, guys, muwulirize, ladies. If abasajja mbawulira nnyo nga muvuluga abasajja online, akasajja kakodo, omusajja, naturally men know they are providers. Ekyensi ekituyingizaamu ng'okimanyi. However, men provide for the people they love. For the people they love. If your man doesn't give you money, he doesn't love you, mukwano mwesibako. Find a man who loves you, who is going to provide for you. Kubanga omusajja ne waba talina ssente, nga talina, nga mwavu, you will see even the little. He will buy you at least something. Ajja kugulira ne waba paani, niwe kiba ki. Oshegeera. Kyekyo, oshegeera. Waliwo agamba Abaganda muli bafere mulaavu. Ani? Balungi na mumanyira nnyo Abaganda. There is no, stop stereotyping. Abasajja oba Muganda, oba Mukiga, oba Mulango, waliwo ebintu ebimu abasajja bye babeera nabo. Byonna nga bye bimu, like ego. Abasajja bonna ego is ego. Mu Russia ayina ego, America ayina ego, Omuganda ayina ego. Ekyo kye mulina okumanya. Oshegira, waliwo agambye nti how can I give to someone money I don't love? Never. Yes, abasajja babali, they are telling you the truth. Oshegira. Kakati. Ekyenjawulo katoli agenda kungamba nga ba sugar daddy batuwa. Sugar daddy aba kwegula omuweeko. Oyo muba mu business transaction. You understand? Yeah. Kubanga nawe omuwala ogenda ogenze kikuula. Kalade mulimu ne ba sugar mami. Abali mu business transaction with men. You understand? Nga be balina okwegula ba boys. Okitegeera. Kati ojja tugeze, for example, you can come give that money to Peter. Peter gives the money to the woman he loves. That's it. And that's how life is. It's the fact you get. Abakazi nga musirise nnyo ennaku ng'ebakutte kiki. Nedda, we are listening to your points. Ate by'oyogera bituufu. That is the fact. By'oyogera bituufu. Kituufu nnyo. So, Bruno. What advice would you give a sister? Ndi Muganda wonzize gy'oli ne kugamba, you know what, bro? I don't have
omusajja omutuufu exact boyfriend all man to have sex with okitegeera naye mpulira nina high libido what advice would you give me? High libido. What are you watching? I don't Sex is a watch mindset. Okay, listen, sex is a mindset, by the way. Wochiteka mtu ego, do you want to have sex? It will drive your mind. Nga wono bane urge nti ndiro njagala kulya mchele. There are people who have been there like for a year, banje abana bali Middle East bali mukola nebweru eyo bamaze emyaka 3 tebegatangako oshegira. Sex is just a mindset. Actually, make yourself busy. Omuntu nga ayima batali busy. Ekyo wala nja kiba. Tosobola kuyima ng'oli mu kukola. Tebakulimba abakozi mwenna munjulira mwenna abali kuna abakola. Olina report ey'okumaliriza oyimye oba oyina ekikyamu. Olina report ey'okumaliriza oyimye. Deadline. Wallahi. Era abayima babeera tebalina byakukola. Aba idle and disorderly. No, kyekituufu bagayi. Kyekituufu munjulire guys in the comment section. Osobola wamo yimango olina okudeliveringa ebira gundi items z'abantu mb'oyimye. Oyima singa abantu beetaaga ng'olina okukola ssente. Oshegira. Olina deadline oyimye. Mbusimanya. Oyima because oli free, obwongo bwo buli free, you idle. Ochegera oli kucheyo oyimye eki. You get it? So wobo yima it's because you're idle, your mind is idle, so it's corrupting itself. It's telling you to have sex, it's confusing you with sex. Tosobola kuyimanga, you're busy. Make yourself busy. Bwowulira ng'oyimye nga toyagala ku having sex, gendo yere enguudo z'okukyalo kyewa muwefuule busy yera omuyimo gujja kuvaako. For real, I swear to God. Gendo yere enguudo z'okukuba wefuule busy. Ochegeera bajaga nti omuyimo kasoweefula busy guddukirawo nze nkubuulira. Gendo nnyo omuti gw'amasanyalaze weefuula agattagatta amasanyalaze. Bruno, this thing is real, by the way. But I know we are helping some people here. Because I have a friend, for her, she says it's a problem for her. Like, akola, because abereyo mu field akolereyo kabale. So, atuuka n'akugamba nti nina high libido naye sinina muntu, like sinina boyfriend. I'm tired of sleeping around with different men. Olwokuba kimusumbu weyo aje musumbu okitegeera naye ate akola. She wakes up in the morning nagenda nakola nakomawo ekiro. Newe namubuuza nemubuuza golowooza kiba busy. Ekintu ekirala ekijjawo omuyimo teekako Quran, teekako Bible, like sermons. Teekako sheekh abuulirira. Tosobola kuteekako Bible n'osigala ng'olina omuyimo gw'oba Quran. Gujja kuvaawo. Katonda takwatagana na muyimo. Takwatagana na muyimo. Takwatagana. Tasobola omuntu gw'oyagala ebiri real. Sisuubira nti obeeramu ebyo. Omuntu ng'omwagala for real. I don't think you have to react like that. Nze maybe oba nzaaliko ekyamba. Wemba mukwano naawe saagala ebintu ebyo simanya kuyimayima. It's not good. It doesn't show a healthy relationship. Ate Panther yogedde bubi. Sebo Panther, let me tell you something. When you love somebody, because for example, I'm going to speak on myself. Nze wemba njagala omukazi. I will, every time I see my woman, I get into feelings. Nga mwagala nga tanneesibyeko. Waliwo abeesibako n'abanyonyodde waliwo. Nze nange namulinako. Ne gw'oyagala. Nze omukazi gwe njagala buli lwe mulabako mbeera nina obwagazi nga mulabyeko. Ekyo kiri normal because omufiiringa, you feel every bit. Omuntu gw'oyagala kukwatako na bukwasi n'okyankalana bwenna n'otegeera. Naye bano nti simanya mbu omusajja buli lwembeera naye tayima mukwano takwagala. Kubanga omusajja akwagala akutunako butunuzi bw'ati nadda mu feelings. That's it. Newe mba mwogera bwogezi ku ssimu. Ogenda owulyanga gamba mwana nze nno nkyagala. Bruno baatugamba toyima. Bruno, Simwagale mukwano gwange
kubanga nze abawala benjagala mbeera n'obwagazi bungi era banjulira nali simwagala bage waliwo abeesiba ku bantu bwe mba sikwagala nja kugamba si kituufu nja kukugamba kuba njagala onneesonyiwa onveeko mukama mwebaza nti ndwawo okuyima bannange siyima bwe buzibu bwange ate omuntu obeera tomwagala olaba Bruno ekintu kye kituufu bambi mukwano gwange oyo yakiŋŋamba mu November kati negezaako okuyitayitako mu badoctors abasajja ndabe kye banaŋŋamba nabo nga baŋŋamba maybe alaba pono bwe bito ne mubuuza naŋŋamba nedda ekitegeera kati naŋŋamba mbu yagezaako gamba mami we naye mami we n'amugamba naye yali bw'atyo mu buwala bwe mother bannange just tell your friend to be busy oba ye asemberere ennyo Katonda bw'aba musiraamu awulirize nnyo asaale nnyo Ffe batugamba osiiba ayagala ennyo Katonda okusiiba kukkakanya obwagazi okusiiba mukwano gw'oyo akeera era enguudo alabo banaddamu yima ezo ez'okukyalo bw'oba bize tolinage kati ng'okeera ku makya ng'ogamba abakazi abayera enguudo mbw ayimye ng'alina omulimu gw'okukola olaba Bruno oyo omwana yagatinga depressed n'akaaba n'atuuka ku extent aŋŋamba nti I've never felt like I've been loved okitegeere yasi olwakagundi ako nga ke kamukaabya naye alimbamu mpozi nga talina biruzi za kusasula naye kati zino fiizi zitunuuliddemu alina sente ze mbadde ngamba ntuyima at the right time at the right place ate bannange siraba nk'omuntu yali afudde muyimo okujja ng'onywedde Viagra you can control your mind n'ogamba akantu ko mukwano kakkana weewumuze we need to work okitegeera si gwafuga akantu ko si gwafuga ebitundu byebyo wano factory neegamba wali agamba abali wansi nti essaawa etuuse ono muyayi wa wano waggulu yalagira bali aba wansi kati ono wa waggulu kasita omufuga n'omusootingisa teri wasobola kugira okitegeera nze bwe ndowooza waliwo kituufu waliwo anaava ogamba nti she looks down on men kituufu yeah she does that kuba ayagala okufuna omusajja ali ku level ye okitegeera so mukwano gwo mugambe akuke bize ayerere enguudo eyo yegatte mu buniiginaniigina yefulefule bize ajja kulaba omwogo omuyimo gudduse n'okunaaba bayitha weweeyira amazzi wallahi omuyimo gwiwe amazzi aganyogoga wateredde dda kola okitegeera tosobola like seriously guys how do you start it ofuna otya obwagazi ng'olina assignment ey'okumazima mazima ddala mu njulire olina assignment ofuna Bruno bw'oba okomyewo wakatogenda kubeera na assignment oba okomyewo okuwummula okitegeera bannaye ne lavera etali nnyo yakwevuga speed okuyima kuba kutono tali mulaavu yampola mpola okuyima kuba But Bruno, you're too handsome to speak such words. Mukwano, we're having fun. This is what calls social media. I'm free with everybody here. We're speaking as adults. You do not know an erection. You don't know getting in feelings. We are talking about things. This is social life, Okay. Kati Bruno, ekirala. What causes men to masturbate in bed and yet they have their girlfriends in bed? Why would a man masturbate in bed and yet the girl is also there? Okay, here's the first point. Mulimu abakazi abalina olugezigezi. Olugezigezi mu relationship. Bw'alina kalenda ya sex. Weetumiikiriza. Gwagamba bao fair, we shall have sex on Monday, Tuesday, and then this month we're only having sex 2 times. Mukwano, you cannot be in such a relationship. You do not, because such things when you guys are together,
just happen naturally. It just flows. You're with somebody, you feel you want to make out with them. Kati mulimu abakazi abalina olugezigezi. Your partner ayagala ali mu feeling eyo. Waye wamugamba nti guno omwezi naddala mu corporate mulina olugezigezi oluli funny. Mukola kalenda yo ebintu ebyo ebyekikulu noga nti kati guno omwezi teri kukwatako ng'otandika okuwa omusajja g'amateeka ago ag'ekisiru. That's when it gets to such a level that the guy wants, you're not giving him. That's why he's going to end up doing things like he's going to masturbate and you get it. But if your man ayagala nammwe nga ekyo kikyeŋŋamba nti tulekere okwesiba ku bantu kubanga oba teweesibye ku muntu nga mweyagala mwenna chemistry weeri munnakwatako no responding the way you're supposed to respond and then life goes on. Kyekyo kyenkugamba. Kiri ekirala kyenkugamba ekya waliwo abantu abamu abalinanga akasagazi. For example, the woman is in her periods, she's pregnant. Naye owulira okola ki? Oli mu mood you want. That's why they end up doing certain things like that. So it's you can never have tosobola kujustifying like tomanyi reason why people do certain kinds of things. However, everything ebintu ngebyo kuba when ali lumu nga ndinga ku gundi abasebo ne banyabo. Hello. However, bw'obeera nga oli like for example nga ebintu nga kati nga ku church fe baatugamba nga mbu osobola okukeera n'ogamba mbu they were preaching about masturbation, that when people masturbate they be making out with unknown demons. I don't know how true that is, but spiritually waliwo guy yali agamba mbu obeera nga masturbating with demons in your mind. You're making out with somebody who is not there, so you're probably making out with demons. You need to pray when such things happen to you. I'm not a doctor or I'm not a medical expert to explain about the effects of masturbation. Simanyi if it has effects on a man, I don't know. I only know about the spiritual side. Atenga nakiwulira buwulizi, musimanyi omuntu aba making out with hidden spirits. Simanya biki ekyo kyentegeera. Yeah, to some extent it's spiritual. Yeah, it's spiritual. It's spiritual. So you just need to pray for yourself. Omanye n'okumanya nti kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kityo kigera. Noonya n'okuleetayo omuntu mulala wano beda benda abaliko nga baagala kugendako naye nga tebasobola kujja. Pantho, inayo ekibuuzo kyagala okuwomboza naawe. Queen, how are you? I'm fine, my crush, Bruno. Yeah. Panther tugenda rwana wesonyiwe Bruno kusse. Panther mukazi musirise. Beg, please. Panther va ku Bruno. No, please don't sound like that. Sounds weird. Anyway. Nze si competing Bassaja. Va ku Bruno. Anyway, guys, how are you? I'm fine, dear. So, waliwo nzeke mbadde njagala okwogerako akakwatagana na n'ekyo omuwala kyayogedde ekya masturbation and so on. Sometimes abawala kibatuukako nga tekiri ekyefaanaanyiriza ng'ekyo kye mugambye nti ebimu biba spiritual husbands and so on. Kati olaba abawala bwe baba bagenda omuwala yenna waba ng'agenda ogenda mu periods. Katugambe ng'onaatera libido yo ebeera high. Ogenda okwesanga ng'otandise okwaka wekka but sometimes it doesn't mean nti kati wabawo ki spiritual husband nga kyekikoze eki, but you just have to control yourself. Nga Bruno bwagambye, you can bathe, you can read a Bible, you just try to switch your mind era kiba kisobola okuvaawo. Yeah, that's what I wanted to say. All right. But the thing, Somebody in the comment section said that use English. Okay, we're trying to mix English and Uganda because most of the majority of us are from Uganda here. We sticking to
to Luganda most times, but we try to balance for you. Those of you who speak English, because we even speak English also. So English is not our problem. We are just choosing a okay. Hello, kantumire kugundi ku Mami Briera mulabyeko wano ku live yaffe. Mami Briera, how are you? Tukutumidde nnyo. Farida. Hello. Somebody says I was a victim of it, but all the bathing, praying wouldn't work. But I had to go through a lot. Kami, you are not busy. When such a thing happens to you, make yourself busy. I swear. If you ever get like, I think when eneringa aba addiction in chechito chiba chikuyingira, even though you get busy somehow somewhere, your body still reacts ne kubanja. Do it. Ochitegeera. But me, I'm so much looking at it on the men's side, not the girl side. But even the for girls example, say go they to gym. experience that. For example, listen. For example, woba ina gym kumpi awo, you can go to gym. You can go to gym, and you kati ogenda kati. How are you going to start having such thoughts ngoli mu gym? Because oli mu public place. Just keep yourself busy. Sex is a mindset, guys. It's all here. Guno omutwe gwe gufu gw'omubiri. Because ebitundu tebisobola functioning if this brain doesn't communicate. Signals zive eno ne zigenda wherever they're supposed to be going. Nizituukayo. You understand? So it all comes from you. Gwe controlling omubiri. Gwe agu controlling. Oshegera. So abebibuuzo nno nkyabaleeta nga bangi abebibuuzo wano. Malayika wuno bedda naye ayagala kwogera. Okay. Pantha wange kiki mukwano ng'olinga ayagala okuzaala kati. Alinga naawo nedda. Mukwano eyange togivaako kubanga nze ndi first born ataddibwako. Zasooka siddibwako siri nga buli buddami. No problem. Malaika, how are Hello, you? Bruno. I'm okay. How are you? I'm good. I've been seeing you on the comment section. Go waga. So I was like, let me bring Malaika to say what's up. I'm sending team Bruno all the way. Okitegeera atukwatako gwe wenganga. Wekiri boogera nnyo ebitakwatagana. Oyinayo akabuuzo abakyala bali wano tubadde tujjasi tuli mu kuba mu kivoozi. Once in a while I come and talk to you guys and feel. Like my question is, I have a friend of mine that she has a boyfriend, but her boyfriend demands a lot. Kati aggiramu fomu nti mpolaayo nyamba kino something like that, but the guy always doesn't fulfill his promise over like another center. So like me, I'm asking because me, I always tell her to leave the guy, but she can't leave the guy. She claims she loves the guy, but my question is this guy in love with the chick or she's just playing with the chick? I think to me the guy is just playing around. Yeah. Actually, let me. Oyamwagalako ssente naawe. Sijja kubalimba nja kwogera amazima. Nalimbaddeko mu situation. Ulira. Nalimbaddeko mu situation. Ng'omuntu akulaga nti check, you know. Sometimes you wake your mind up and like, oh, what am I doing? You get. So, you know, the guy is with your friend because she provides when he needs. Abatakwagala ekyo nakyo mukimanyi abakazi. Ko omusajja akwewolako nazza yakwagala. Nze bwe ndowooza alemeddwa ajja kukuwa nze kuzzawo naye. Nze bwe ndowooza era mukwano gwo. Yanoonya. Nze ndowooza. Mukwano we yeeno afuneyo omusajja.
I have a neighbor of mine, Mwala akola ku mobile money. So there is a guy that used to come as a customer, a daily customer to her small shop. Where your guy are withdrawing like big sums of money. Nenga azanyisa just one amount of money. You understand? So eventually this guy na vibing on Mwala. So they fell in love. Ngamazo studying the business. Until when they reached a point of the girl going to do kuchala. I mean the guy, nakolo kuchala. So when they did kuchala, they came two guys, him and the best man and a small kid. They brought so many things at home, but guess what? Guy yali mubi. Guy yali mubi. So the following day, Omwala yali waka packing her things to leave and go join the guy's home. Little did she know that the guy she was dealing with is a scammer around town. Charlie Wajalao. So this guy the following day comes, Namgamba, my mom is sick, she's in Nakasero going for an operation, but I need 1.5 M because he's using that. Okay, yakwata say yo incident into akola mobile money. So the girl borrowed him money. 1.5 nazisindika. Then another time Nada in the evening namugamba, mami avude but they need 1 M. She sent the 1 M. Then the following day, the third day after her kuchala, Omwala nagamba, let me go and visit my mother-in-law in the hospital. So as they reached Quality, Nalia, Omwala nagamba, guy, please make a stop. I may buy some drinks for my mother. So naagula. They reached Bukoto. Naemirira to buy food mu Middle East. Omwala we yava mogenda ku Middle East. She left her phones, her mobile money phones in the car. The guy had mastered all the pins, and this girl had cash in the wallet. So when the girl got out with some little money to go buy the things, the guy drove off. Till today. Kale, to make a story short, women, this is what I'm going to tell you. Most of you women, mugwa mu love n'abantu ne babagamba ebintu. By the way, abakazi njagala kibawoninga naddala abawala abayina mu sente kino ekiwala kyagala ABCDZ najja okukukwana ng'akumanyi yakukolako research. He's going to say exactly what you want to hear. Kati mulimu abakazi ng'eye ekizibu ky'obufumbo. Musajja ajja kujja akugambe njagala kuwasa ate wegenderezanga nnyo omuntu ayagala okutwala speed. Otegera mulimu abasajja abajja nagamba exactly what you want to hear. Kati guy aleeta bintu eby'emabi. Guy ki yani bw'ogamba oyo? Guy ki bw'ogamba? Bebimpa obwa modoleta Guy ki yani? Susizza. Oyagala mu blocking. Muleke ayagala olabe comment ye kyovulaba. Mu ignoring abeeraawo ye abeeraawo afuke ku live agifukeko nga teyamufaako. Yekaddawo mu ddiiro wakati afuke ye afuke ku live teryamufaako ffe tudde ku mulamwa. Black Panther bagala mukola Kati omuntu bajjamu empale n'afuka mu lujja muleka afuke ajja kukoowa akiveeko toddamu tomala na budde n'oyo. Okitegeera kyembadde mbagamba kiriwo ekiti women, some of you especially girls abalinamu ku ssente, people study you and play you. This guy comes to you ng'amanyi exactly what to tell you. Amanya nti ono Panther ayagala bufumbo najja n'akuyita muteekeyo bufumbo. Abamu babasoma akusanze wanyumiza bakwano bamwe by the abawala abamu babatunda bagenda ne banyumiza abalenzi eyo. Mukwano gwange so alina ssente ayagala omulenzi bwati ne bwati. Some of your friends sell you out, women, especially you women that have some money on you. Abawala abeekoleramu ssente zaabwe n'amunyumiza exactly what you want because you've told your friend. So this guy comes saying everything you want to hear. Oshagira saying everything you want to hear. Agamba kino agamba kiri, agamba kino agamba kiri.
So you end up falling for such a scam. You get, he's telling you about kids, we want to make a family, because that's what you want to hear. Nina kugambe, it is very easy to notice a man who loves you. Omuntu ngoyo bwajjanga mu bulamu bwo n'akwanga tugeze n'akusaba, how to know that this person loves you? Bw'akusaba ekintu leero n'okimuwa, enkya n'akikusaba n'otakimuwa. Watch how he reacts when you refuse to give him something. That's very easy. That's how you know that this guy doesn't even love me. You get. Women, by the way, women don't know, we are very easy creatures to read. Very easy creatures. You can easily know a man who doesn't love you. Very, very easy. This man it is very easy to tell a man who doesn't love you. Very, very easy. You get? Very, very easy. Oh, check it out. It's very, 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 very easy. Very, very easy to find and know a man who loves you. How he treats you. How he treats you. Me, I think into tumanya, but netwelimba ne like we take what we want to believe and leave the fact. Nina n'akalala ke ngendo bakuba akagendo bakuba ewala ennyo. Omuntu waaba akwagala bwe mutandika okunyumya ku ssimu muba temwagala kumala. Muba n'ekiboozibozi just budde bwe bubasalako n'ogamba nkya tulina okukola ne mwejjako. Ojje wegendeeza omuntu akwanguya ku ssimu kangende takwagalangako wallahi takwagala. Bwakubira essimu oba toyagala aveeko. Okitegera mwegoba na bwegobi muyinza n'okuddawo ne mwewuliriza nga temwina kye mwogera. Okifuna naye buli omuntu wayanguye essimu mwegendereze nnyo abakazi. Okubye hi honey mukwano ndi mu kuvuga kankuddire neziwera ssaawa 4 n'atakuba n'oddamu mukazi wattu n'omukubira bambi obudde bwampiseeko n'akumala dakiika 2 zayogedde naawe. No textinga mukazi wattu omukulu wali online akulaba naye akuddamu. Kyekyo kye mbadde mbagamba nti be where you are loved. Beera w'oyagalwa. Kubanga omuntu akwagala, even you love okuwulira. You feel it that this guy loves me, that this woman loves me. You feel it. You don't need an interpreter to interpret for you someone who loves you. You can feel it. Omuntu waba akwagala ebituufu, you feel it. You feel the love. You get. That's it. Me, that's what I'm thinking. Yeah. Kiraba eri abasajja nga bo baagazi. Okitegeera ajja kulaga love but mu mutima gwe muli inside ebyaddala takwagala, and he will provide as much as he can to have you in bed the moment he sleeps with you ng'akuleka. Do you agree with that? Anti kyekyo kye mbagambye kizibu nnyo abakazi okugaba omubiri gwo. Nenze mukugambye kikole nga text. Omusajja akwagala yennawo omuwaako, watch him. A man who doesn't love you, the moment he makes out with you, he's going to start reacting different. You know, if he has been wanonga abasajja tetunaba kulya twogera ebintu bingi. I'm tell you, I can lie to you, I will promise you things, I will take you out. Many of you women know these things. So ladies, let me tell you, mukimanyi nti omusajja asobola obbanga akwanidde omukazi omwaka. Omukazi n'amukubira essimu nga leero lwayagala omuwaako. Tugeze omukazi ali Mbarara nga gayi ali Kampala, gayi n'avuga emmotoka n'agenda Mbarara to just have sex with that woman. Sex which is going to take like 6 minutes. Avuze emmotoka okuva e Kampala paka Mbarara to have sex for 6 minutes. Now that's us men. Ekitali kumwe bakazi mumufumiitiriza nnyo before you give. Imufumiitiriza nnyo kye nabagambye nti that's where ladies think a lot. Kinagambye nti omukazi asobola okukukyawa mu January ng'amanyi agenda kwawukana naye mu March. Na process yagitandika mu Jan. Ekukyawa yakuvaako dda yaditaakinga. Kitegeera. Waliwo agamba tumalaayo nnyo blood. Yasiba Tubemanyi bambi.
Alimaze bambi Daddy Ibra. Atugambye. Blood. No, I'm just saying the truth, guys. Checho. So, mwe sister bangi. Ebyo muza abasajja bazibu, abasajja bat abasajja fa basingo bwangu. Okutegeera. Ffe tuli bangu, tebakulimba. Tuli bangu. Nze nkugambye omusajja akwagala okuba essimu because zinalimbaddeko nze nayimirizako ko performance katono ngolono ni mulavu manager ngambye madamu akubye ninsoka nzira ku stage nemugamba ndi ku stage mvikanzije that's what, when you love somebody that's what you do kugambye bakugamba bugambi nti yalwadde n'olyoka ovuga emmotoka n'ova mu buli kimu ate omusajja bwakwagala he will go, I don't know, he will flip everything for you. He will flip the world for you. Waliwo agambye mbu oli muzibu. Ndi muzibu kube siyagala, kube njagala ndi mwangu nnyo. If I love a woman, I'm the easiest, I'm the sweetest, I'm the best. Kyobula nkugambye, teri mukazi gwe nali in love with asobola kuvayo nanjogerako. In love, waliwo bonna bawulira banjogerako ekintu nti Bruno wambwa waki mubuuze how long did you spend with Bruno? What was your transaction? What was your business with Bruno? Mwakanya mutya gwe yali yeesiba ku gaayi, you get it. Gwe nti omusajja akotegeera will treat you the way you're supposed to be treated ng'akutegeera, you get. Let me tell you, women mulimu abakazi abalemezaamu nenkugamba nti sikwagala ndeka nvaako nonnemera kukatuyagala nkukolera eki okitegeera kiringanga gwe mu abawala abali kuno omusajja bwakwana okay tugeze nemweyagala n'omusajja n'omukyawa n'akulemezaamu ogenda muyisa otya bw'alemezaamu ng'akuweereza message akubira amasimu togenda muyisaamu eggaali. So what do you expect from men? We're also human beings like you people. Onnemeddeko nkugambye ebintu biganye tebiikole oshegira ate onnemezaamu bw'okuba amasimu bw'okola ki otuka n'ontama. Alage abali mu fake account bali wano bazunga emiyayo giri muno mu fake account. Ne Bruno. Mikwano sirina kyakwa moderator. That's why kubanga this fake accounts namumaze dda awedde. So nze kino ngera kiddamu oba munyiige ladies, this is the truth. Go where you're loved. Temwesiba ku bantu because buli obesiba ku muntu agenda kuyisa bubi. He's going to damage you. He or she will damage you mentally. This is not only for women. Mulimu namwe abakazi abachunya abasajja gayinga akwesibyeko okitegeera n'ochunya omusajja n'oyisa wuyo mwana wa bendi n'oyisa wuyo mwana wa bendi n'omukola biki. By the way, there are men who go through depression. There are men. Nze when I tell people the reason why I fear love and I hate it, nze naliko mu love mu 2016 naye nali nfudde nakoga. Mugende mulabe video eyebisaanyi ne one for the road. Mulabe we nali nfaanana. Nali sifaanana bwentyo because nali mutono. No, nali stressed. Emba zino nga ziguddemu bwe ziti nga sikyalya mmere. Because I was in love with someone ng'ate ye takyali mu love nange. Kyekyo kye bayita okwesiba ku muntu. Nali neesiba ku muntu nga takyanjagala. Ninnemezaamu. Buli wolemezaamu, you hurt yourself. You start hurting the people who are surrounding you because buli oba ngoyita mu bulumi olumi abantu abakusurroundings. Oshegira. Me when I was going through a heartbreak, I hurt so many people. My manager, my family, my friends, because nabaddanga munga bwenjagala. Jukira omuntu ali depressed tafugika. Ayogera byasanze. Asabula byasanze. Omuntu ali depressed tafugika bannange. Si mwangu ate tomunenya kuba omutima guluma. Banne love eruma. Nze nakola buli kimu omutima gwannumira emyezi 8 ne gunnuma. Ninneetama Christmas, Idi neentama, Valentine neentama, buli public holiday nali njinako ennugu. Nga ndaba abeeyagala ne mbasooza
nga music yantama like okulaba mwempulya music oluyimba lunzikiza x lunzikiza x ochegera. That is how depression is bad. Depression. And I think right now inze kunze ndaba nti abaana abali mu church, so many girls in church are being hurt. Do you agree? Church buli omu getting a hurt. Inze nazo kukaka ekiro kamba nyumizi nenkaba amazika nekuba mulanga uwi nenkaba dika ninga webuza kyeki omutima olwo gunnuma. Omutima guluma era nze bannange nti omutima guveeko amanyabo. Ante mwabasajja muyina nnyo muze oyinza osanga wakawala n'ogamba kana kawala kalonje kankagezese ndabe, and eventually ekintu ne kikwatayo omuwala n'akkiriza n'agwa mu mukwano, kale ate gwe n'obivaamu. Omutima gwannuma nze bannaye saagala ekigambo kye bayita love. I respect that word, I fear it. Era bannange nze nkugamba bugambi nze era kati I chose to love myself. Naye omala kuyita mu bizibwe n'oyiga. Kati nze bamala kunnumya n'enjiga. I choose myself always. Nze sirinda muntu kuntuusa ku point eyo ennumya. Bw'onnumya n'onnumya ndowoozaamu emirundi egyo nenzira ku mulamwa. Naye choosing. Kubanga nze laavu empisa bubi mundaba wano nsobola okugga n'enzigwawo nga nayagadde omuntu nga nnumya. N'enzigwawo ne mugaba Bruno kaagenda kufa. Nze laavu bwento bwempisa. Mbagambye mugende mulabe video ya One for the Road n'ebisaanyo labe bwe nali nfaanana. Ojja nakaaba amazigo gamba ono ebunga nasigaza mutwe. Eno yonna nga naggwaawo. Ndi depressed. Ninga lwonna weebuuza oba ofa ki. Kuba we namala okumove ate nekikusesa omala okumuvinga on weebuuza nali nfa ki. Because I moved on and sat down and asked myself nali nfa ki. Nze omuntu eyamponya depression yali Epas. Kyobola Epas mwagala nnyo. Epas yansanga nga nzigwawo nga mpeddewo nantuuza nsanga Bruno, you're going to die if you do not wake up. Nangamba olaba omuwala oyo gw'oli mu kulumirirwa gw'osobola okumuyiginowalinga n'otaddamu mulaba naye ye agenda sigala nga akuwulira akulaba ku TV. So just work on yourself. Epas bwe yantuuza ne njogera naye okumala essaawa 2 kwe kuzuukuka obwongo bwange. I needed someone to wake me up because ate obuzibu abantu abali mu limelight bwe tufuna is not everyone can advise you. Buli omu alowooza because you are a public figure you have things figured out. Chobola bantu mulaba ba different stars in different countries taking drugs, committing suicide, going through depression because they got nobody to talk to. Because everybody thinks they have things figured out. Buli ayogera nawe alowooza gwe tosobola kulumwa kubanga you're so and so. But these people are also human beings. Ekirala, people who date public figures do not know. Batuka time bwe wali omufuna wamufuna kati omanyi wotuka nobeera tugeze kati mukazi wa Ronaldo tamulabanga mwe mulaba yatuka bali free nnyo, they are too free. However, some of these partners when dating omuntu nga ali public figure wanga ali popular, you start getting comfortable with them. Chobola nti omukazi asobola okubeera awo nga gayi wakabye ensi mukabira nga Ronaldo ninga alina omukazi amukakkanya wansi amugamba ekigambo kimu n'ava mu bwa Ronaldo bwe n'akola ki n'atereera. No gwe kankubuulire gwe oyinza oba oli wakabi nga gwe oba tugeze gwe afuga ensi eno simanyi oli president simanyi oli ki mukyalawo gw'otegera n'akuba essimu emu n'ova mu cabinet meeting. Nze nkubuulire mu abakazi mwina amaanyi. Akuba essimu egyo n'ova mu cabinet meeting. Mwe mumanyi love has a lot of power. Love has a lot of power. Oshegira. Tembalaba bannammwe abadda kuno ku live ne bakaaba. Olowooza ki ekibakaabya? Anoonya gwakabira amasiga ne gambula najja ku TikTok. Gwe ozanya biravu
Abanoonyeza gwakabira nga tamulaba naga kanziyemba kabiri ku TikTok. I think bana bakabira ku TikTok abazze kola ki? Abazze like to pass time. Obudde buyitewo akoowe agende yeebake then eventually ne yeekanga nga akaabiddewo. Kasuubira nti asobola osettinga kamera bati n'agamba kantandiko kaaba. Panther yeesekeredde. Panther pozi naye wakaaba. No. Panther wama wakaaba bato wakaaba. Abantu wano bakuwaayiriza baby bagamba Panther yakaaba. N'akaabira gwe naye. Panther nno oli mugumu. Nega kyokka naye nze kyesiyagala kuddamu kulaba ng'okola Panther siddamu kulaba ng'oyombera ku live n'abantu toyomba oli mukazi wa buvunaanyizibwa toyomba ebyo birimu. I won't do that again. Toyombera ku live ate abantu ne bakuvuma. There is power in silence. I am telling you, everybody watching, just know that there is power in silence. You will never hear me talk when people are talking shit about me. I let them win. I become silent and do my stuff. There is so much power in silence. Joining a live live, I'll never, so I promise you. So, yeah. That there is power in silence. Power in silence. You need to, whenever you become silent, don't every time put disomuntu. Era tabula nkugambye nti oyo omusajja abadde wano commenting ayomba muleke mu fake account muleka ajje ku live agifukire ayogere byayogera ayagala osome comment ye omuddemu kyafa kyokka. Era oba kusoma comment yandika kuyingira nya tebinuma. Chaka nango ina strong weapon Bruno. Ekigenda wano maaso sinaba kukitegeera. But tuyingiza gwe weekend. Yagala muntu annyingiramu. Kikyayagala. Bankubire kuba bakyanyingiramu nnyo kuba abantu nga bannyingiramu. Maama nnyabo. Ng'ogenda byomba n'abantu Panther, ng'ogenda nnyigira abantu. Buli ayagala okubaako likes zaafuna nze gwazungirako Bruno ke simanya biki bankubyemu ddole bankubyemu mufaananyi bankubyemu kino ng'ogenda nnyiza. Never me Bruno, thanks for being a strong guy. Auntie, I have God in my heart. And I think you know how to handle media because you've been in media for years. It's not knowing how to handle media. Tebakulima nti waliwo omuntu alina akatiba akahandlinga media. Waliwo ekiboozi ekiyinza okuyitamu ne kikutukako neewonga weekwese. Nze nkubuulira. Ne kikulumba ne mu buliri ng'okyewaze. Oshegera. Nga tolina kyakola. Naye mu byonna is having a peaceful heart. Nze buli lwe mbeera nga mpulira nga ensi enzitoweredde, I go back to God and I speak to him, I tell him, and God always listens because God doesn't judge us like how the world judges us. He doesn't. He doesn't. He doesn't have feelings like us. He welcomes us differently. You get. Every time I'm going through trials and like things that are breaking me, ngenda wa Katonda gwembulira ebizibu byange. Chovolaba waliwo abantu abamu batandika nga abawulira kyovolaba entale ezisinga ku social media zifundikira nzaazi wangudde because abantu beekubajje bokka. Nze bansaba mbeera eyo nga nsaba mujje mulabe buli gye muyita sikanda ebaddewo ya Bruno ke efundikira nze ali kungulu ku top because I stay silent, I don't speak too much, I pray. Kati abeererejja ne beekubajje bokka. Buli lw'oyogera ennyo weekubajje. Otandika okwekubajje, otandika okwogera ebintu by'obulimba bingi, weekubajje, okyegeera. So me, I just keep quiet and pray. That's me. And my friends know that. I pray, I just keep quiet and pray. Kyekyo, nze kyenkola. Siina buddaawo. Tolimpulira nti nzize eri neererejja, okyegeera. Mukimanyi, mwabangobera, you know, and people, I've never lost
a social media battle. Never. And I don't fight. I don't reply. I stay silent and let God fight. Because I know that with God, no one can fight God. No one. And you cannot win against God. You can't. I use God. Ulira nene bizimbu. Tewali. Era boogera ebintu ebyekisiru mubiraba. Me, I just stay silent and I just stay silent. Mujja kugamba mbuki. Sijja kwogera nnyo saka kuwa bibantu mileage on our life. Naye kyemulina omanya, when you go through stuff, Panther, this one I need to teach you. Because you still okoze erinnya kuno ku social media, people are going to provoke you. Just always stay silent. The other person yanjigiriza how to stay silent is my friend. Ngina ba example ya Farida. You will never hear her respond anyone. Newe mwogera chi. She can never give you an opinion or a reply. The other person I learned from the word silence is Diana Nabatans. That's a woman who never replies, never does anything. Never, like you can hear the whole world crumbling and talking, and she will not reply or say anything. Before, I always liked replying and replying or justifying or defending, but it doesn't make sense. You always never, if you want to defend yourself, even not only moving in media and public life, even in real life, don't defend yourself. Mani, you're innocent. Don't. Keep quiet. Let God do the defending. You just sit, pray. Ebisigadi katonda ajja bimaliriza. Kaagati ssaawa zigenda mu 6 njagala Panther yeebake kuba nakawere ngenda kubasiibula mu bitsiibwana. Mwebale nnyo okubeera ku live eno, bassebo ne bannyabo. Nakawere ayagala kwebaka. Webale kutuwa vibe, Bruno. Hello, Bruno. See you next time. Alright guys, see you. Greetings to Briella. Tumwagala nnyo bambi. Naye abaagala nnyo Panther mukwano genza weebake kubanga tetwagala baby ave mu lubotso. Baby, bye. Good night, Panther. Good night, Malaika.